olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya tuliyambale Sharifu Muzamiro na Nisajja Munyonyi yagamba njogera mu olwo ebitege etugendera ekyakola obanje mujja kuba muvuze so mbebaza okwanukula omulanga gwange kuba nze abaise era nenebaza mpatutatandikebwe nebaza Katonda olw'okusobozesa ekituuseeko nakulwaleero olugendo lubadde luwanvu nebisoma bibeeramu naye nebaza ekisookera ddala famire ye yonna tandikira ku ye abaana baganda be na buli yenna gwakolagana naye oba gwakwatagana naye babadde balungi nnyo gyendi era bampisiza bulungi ensonga lwaki nsobodde okutuuka ku kino nebaza maama abaddeyo nga nsabira tuddayo kujasa olunaku lumu emabega nti saawa zino mbeeragadena omujjuvu webuziba nefuuka security guard ate bwe tugenda mu weekend kati nga leero mbeera musomi so bye bintu embadde ntambuliramu nebaza omukulu ne maama kuba olwamutuukira nemugamba mbadde nawe waneeno kagundi kange kenakola naye mbadde neetaaga okwongerako nga tanawo nakwebuuzaako muntu yenna yagamba bugambi sikuyinaako buzibu era ng'abaddewo from day one nga buli kyeneetaaga buli ekyetaagisa nti ku ssomero mugamba bugambi twetaaga kino nakikola twetaaga kino nakikola abantu bangi babeereyo ne bagamba oyo omusajja ali bwati oyo omusajja ali bwati kubanga tebamutuukirirangako tobanenya bo kye bamanyi abaddewo from day one era sebo nebaza Unemployment is rampant unemployment, but I've always encouraged the young people of our country to play their part. Improve yourself, better yourself, prepare yourself for a new Uganda. While we're fighting the unemployment, we want the young people to be employable. Here we have a problem of young people who are unemployed and unemployable. So on your side as a young person, be sure that you are employable. Then we as the leaders will fight the unemployment. Do you think with government coming up with different innovations, this is enough to address the challenge? No, this is a rotten government. We just have to get a new government, and we are going to get one soon. Yeah. Mr. Bobi, Oluganda. Okay. Oluganda nalebo. Yes, sebo. Yes, twine ekizibu ky'ebbula ly'emirimu naye si bbula lya mirimu lyokka. Tulina n'obuzibu tulina butendeke bwetaagisa. So obukulembeze bulina okuzanya paati yabo naye n'abayizi balina okuzanya paati yabo. Kubiriza abavubuka bonna buli asobola okusoma oba okwe-improvinga akikole so that ekiseera kyenatuuka ng'emirimu egiri nga musaanidde. Njagala kukozesa n'omukisa guno okuyozayoza mukwano gwange mukozi munnaffe Sheriff Geni ne banne bonna bonna olw'okutuweesa ekitiibwa ne bamutikira olwaleero. Njagala n'okukongratulatinga comrade mwebale nnyo mwebale eddala. Thank you. Bobi for President! Mr. President! Ngira jipira nnyo kalango nemwe namba newa deploying eyo ng'akolanga security guard era ng'akola kiro waliwo time eyatuuka newabayo pressure gye baafuna ndowooza kikizibu ogendayo nobeera pressure gye baafuna nga waliwo bye baali baagala nkole yesiganya nabo olw'omukwano gwe nalina gyeri famire eyo
n'executive ng'omuntu na buli muntu yenna gwe bakikolagana naye nesobola kikola. Ku poliisi bajjanga ne bantwala nga bajja ne bankwata ne bantwalayo naye nga kyebaagala mbeeko kimbakolera neŋŋaana kati baali forced okugamba kampani bajja option bbiri, either okwongerawo omuntu omulala nkole naye oba okunzigyawo. Ne bagamba okwongerako omuntu omukulu n'agaana. Kati option yali yakunzigyawo era bajja kyali kiroza essaawa ndowooza nga 7 nga baagala kuntwala neŋŋaana nemuyita nayogerako nabo ne bagamba bakimutwala ne boogera ensonga nga tezikwatagana. Mu kwogera ensonga ezo nga tezikwatagana neŋŋaana enzayini kayina ensigalawo nga nkolera ye so yanga private. Kati ssaawa zino obadde agala kumanya mirimu gyenkola bw'oba onsanze emisana ndi gadena bw'onsanga ekiro ndi security guard ate wengwako ku weekend ndi student. Kati weekend bw'oba onsanze ku weekend mbeera muyizi era ebiseera ebisinga ku weekend mbadde mmala no KIU ebiseera by'okusoma era nga nti oluusi waliwo oluusi ebitabo bikukwata mwoso nga mugenda mu bibuuzo wajjukira mba nina nnaku 2 nga bwe nkugambye emisana mbeera nkola ekiro mbeera nkola gadde n'emisana ekiro mbeera wa security. So ku weekend nga wenfuna obudde bw'ebitabo oluusi nga nina okulolingamugo hours nga ndi wano KIU okufuna obudde okusoma mwoso nga tugenda mu bibuuzo. Kati oluusi nyinza osoma ekitabo paka ku ssaawa nga 12 ssaawa emu ngenda ova eno jamu nankwata kuba mbadde nkozesa taxi nga saaganya okuspendinga nga nkozesa taxi jamu n'atukwatamu oluusi n'otuuka ewaka nga late olinamu okubeera simu n'ogamba mukulu nziguliraawo ng'alina okukugulira alina okunzigulira instead nza okumugulira naye ng'ate akulaga nti kyoliko kyekituufu kakyakabe.